Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kalugaleko mutabizi tulabe olwaliro bagamba batya. Hello. Nyabo. Wanjise. Kuliotya. Bwenjo. Bamusabi utabukoza Kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki bakuyitaani. Nze Regina. Okay, Regina, chichi. Munnange. Nina ekyantuukako. Chichi mama. Nalina omuwala wange omukozi wa waka. Okay. Bali bamuyita Aida. Aida. Omukozi wa waka nga muwala akola bulungi. Okay. Naye kati munnange omuwala yalina akabbo nga kalimu ebintuntu mulimu ebimwanyemwanye ebiragalalagala nga yateekawo wansi wa kitanda. Wansi wa kitanda kye? Kikye. Wansi wa kitanda kye balina akaddeeka omumwanange omukulu asula waggulu ye nga asula wansi naye kati paka akatanda wansi. Okay. Nga we yateeka akabbo. Kati akabbo wakalaba otya? Kakati nali nina bye nnoonya. Nina akaweta kange kaali kanguddeko. Kati nengezaako okunoonya buli wamu kati omutima ne gungamba keberako wansi waki w'ekitanda. Munnange ngenda okukebera wansi w'ekitanda. Bannange Kadima nagwa ku kibbo kabbo katonotono ndabamu obumwanyimwanyi nga ndabamu ebintu byesitategeera kati omuwala yalitaliiwo nga mutumyeko ku maduuka era. Kati saategana nakubuuza nti nabiraba mwalimu akabuga akakadde nga mulimu nemanyirawo nti bino byaki byawongo. Sala yange ng'ebintu bikomako omuliro nga mbikola ki. Wabisabira n'obyokya? Nembyokya. Batubuulira bulijjo nga nyambala musaayi gwa Yesu nga nsabira bintu. Kankubuuze ongambe gwe Regina. Nze Regina. Kaakati nyabo Regina. Nannyini bintu ng'omaze mwebuuzaako nti obyokya oba gwe wamala gwokya bwokya? Mwebuuzaako mu nnyumba eyange. Sina byali mu nnyumba nti gye mbisanze ogambako kale mbisanze mu nnyumba ndi mukyala Musabi Kadima. Okiwulidde munnange? Mpulira. Nze bintu ngambye kati omwana agenda okukomawo yasanga akantu kaggwerero maye ekintu nga kiggwerera ngambuuza nti bizinga era nze nga musonga mwesooka era bino bikimbiza nze wansi wa kitanda kyo nze mbyokyezza ngamba anti sekonze nkusse eki ngamba ebintu byange biki kuzinabwe ne mugamba nti tebigenda kukolawo era bw'oba owulira nkusse nnyo nga tosaana kubeerawo ng'otambula ng'okola ki ng'ogenda munnange omuwala ng'agenda naye Kadima nkuba omwana okuva lwe yagenda Sendabe ku nsi kirabanga. Chichi. Nina abaana babiri. Mukulu ali mu P3. Naye omwana omulenzi asula agugumuka ameketa amannyo akuba ebisenge bw'akuba enduulu woololo munyambe mukole mutya natandika ogamba zizayo waffe oba erubumba. Nze omwana namuzaalira Nsambya ewe erugumba gyangamba siwuliranga nayo. Kiwulira munnange. Omuwala okuwulira agugumuka munyambe wowe mukozi mutya ekiro nkubulire Kadima nze nsula nsumulula saala ndeke ready tusaba naye ebintu biganya abaana baganya okuteera bongera kuntabukako omwana omuwala gweri n'alamba n'akanuka amaaso nabanga akubidde yabwe bannange nze simanyi kati oyagala tukole ki njagala kwegayira Aida bw'aba alina kye yakola ansaasire abaana bange bannaye Kadima nze nsula ku butaki abaana bange ansaasire bwemba kale nakola ensobi gwansinga lwaki tomukubirawo ku ssimu essimu nagikubako bwe yawulira nti nze asa namugamba nze anti wo Regina Kadima omwana yanzijjako bujja yanzijjako kati lwaki togendako mu bapasita kunamba endala wangi lwaki togendako mu bapasita bano bapasita ebizibu bye balina naawe tobiraba nze kati simanyanyi mutuufu nze nfa ku baana bange nze omwana wange abaana bange batereere mwe munyambe munegerera nze simanyi na bapasita mutuufu wakugendako bonna balina ebizibu byabwe eno enamba ya Aida wana ku byange eyo gye nnakugi esembyayo ana mu bbiri. Okay, kale katumukubirako tuva ku Beat FM tulabe. Ansonyiwe bambi ansonyiwe. Kale webale nnyo mukwano katumukubire tuvaako. Yabyokya. Baani abagamba okwokya lubaali z'abantu. Kale katumukubire tulabe. Hello. Aida. Wanjisemu. Je bali kwa Aida.
Ale sebo naye jebale ko sebo. Bamutabi tebukoza Kadima namanja ne kabogozo oli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki twogera na Aida. Yes sebo madde mungamba ki. Kakati Aida Anti Regina yatutumye mukwano twogereko naawe kuba yatugambye nti wali okola uwe nayo ki ebintu Anti Regina. Tombulya mukazi oyo. Anti soko uwulirize Aida. Aida. Mukazi oyo beyankola. Yatugambye yayo ki ebintu naye mu butamanya okitegedde. Butamanya ati omukazi oyo nga namunnyonnyola buli kimu. Tombulira ngenda kujjako. Kati nga tonanzijjako bibaawo mu nsi yalina eddiini ejakkiririzaamu nga gwetamanyi bibyo. Ati yali wa ddiini si bwe kiri asabe eddiini yeekole ki emukole amanyi ki oba ebyewaffe nze byali birina kye binnyamba nti oba nti birina okunnyamba nti oba nzaale oba mbeere mu bufumbo obulungi oba ekintu kyonna ebintu byange yali ayokya byaki. Kaakati kino ekiri wulira Aida tetukyasobola kuzzaayo mabega ebintu yabyokya abaana be bali bubi bakuba ebisenge embeera yabwe si nnungi kyetwagala obajjeko ekyo. Sebo siina kintu kyonna kinali mukoze okujjako ye omukookya ebintu byange yafunamu ki ebyo ndaba musabye yeeyongera akole ki ekyobusabe tetugaanye asabe kuba kyeyayagala nze sente ze zimu yaŋŋamamu n'alina sente era sente ze zijja mmukolera kasa alina sente ze zikole ki zimuyambe ndaba yeefuula omusabi nti wojja asinga paapa okusaba saagala mukazi oyo kuddamu kunkubira ssimu era naawe tuddamu kunkubira ssimu muve ku ssimu yange okuva n'olwaleero asabe nga bwe yali yeefuula omusabi ennyo asinga ne paapa okusaba. Maama kati oliridda wa? Obuuza okole ki? Omuwala nga yeebadala nnyo maama. Hala Abudu wangi mwala tuweereza Kale bambi maama sonke nateeti ye naye nze omukyala ngumusalira gwamusinga Aida yalina ensonga ze. ebyawo nga biyita wamu Omukyala yaligambe Aida nti jjawo ebintu by'omu kitanda ky'abaana bange oba n'amugoba ogwana asabye oti abantu balina ensonga zaabwe Kadima kati kaboneebona ate tannaba n'abaana batabona. Mama Sonko olwonjekyeza bakama bange saagala tufunye Mama Sonko yekka tugenda banga tukoma wano mukwano gwange olunaku olwaleero tubebaza kubanga mbadde mutuwuliza paka olunaku lugenda kubeera lwanca ngenda kubanga nyingiro n'ennyimba zigenda kubeera mwenda nyina Samasoja mwana mulenzi muto nnyo muyimbi w'amaanyi. Okay fenga abagigenze tubagamba nti tugenda kubanga tusuka ku bantu tubagamba nti musule bulungi.